That's a good idea because hi lady. I'm so happy all of you are here actually. She, what's up, she? Nice. I love the makeup. My sweet one. What line is the right line? Happy Women's Day. Obuti bumalemye Lisa. Mukkiriza. Tubawe ebijiiko bafooko. Toto. Uno njikiriza jera. Toto. Tuleete ebijiiko bafooko. Enter is me. I am visible from afar away. Okay. Temaso sefuna lecture. Kalo kasita y'obuti bw'ensoli kadde mu Kiganda. Mbu ye ali hangule. Mama Nanyongi alabiddwako ng'obuti bumulemye okukozesa. Obuti bw'Abachina. Tuliiremu kaawo n'obuti. Mama Nanyongi. Tuliiremu kaawo n'obuti. Tonnalya. Aha, Mama Nanyongi abakuwadde. Obuti bw'Abachina bufuuse ensonga wano. Yuuya amulazeeko. Twala. Soko kamuyigirize. Ne mukama wange Shira akati yakeesonyiye nadda ku Kiganda n'akozesa omuzungu kyayitaga olaba nawe akati kakulemye ng'ate otambudde agendako ne China. Ompangudde. Kozesa mutunulamu eno tulabe. Kati be tebagenda kuwa jiiko bakuwe buifooku. Bosabye amazzi bakuwonaabe. Naye nga omwana wa Zahara Totto abikola ebyo baleeta eno mu buti ng'ate temubusobola. Guno omulundi gwe kumeka ng'okozesa akati ako? Bwe gusoose oli w'amazima. Bulijjo bya mu firimu. Wekaze nga kalo kasiita oliise engalo.
You're looking hot. People, darlings. Oh, life is good, life is amazing. So far, alaba that kwatiddeko buli kimu kitambula bulungi nnyo. Siyoya, sitoma. Obula mwebaza bwebaza buli kimu kyantuusizzaako. Omuzungu agamba nti ebirungi bisanga oyo akoze eki yeetegese. I think even in the Bible there is a quote that says nti Katonda awa oyo yeetegese. Okitegera kyobula abagagga omugagga yeeyongerako every single day because he has the resources to use to make himself richer. Okitegera so naawe mu butono bw'omu mu class yo mu level yo osobola okubeera nga olina kookola mpola ogenda olabanga ebintu byeyongera ebintu bijja. It's all about manifestation. I don't know if you know manifestation. Kyokkiririzaamu. Nakulwairwa abakyala lwaki osazeewo okuba nti ocelebratinga n'abakyala nga bano bonna oba oliawo abantu bebandirowoozeza nti basire queen e Kampala. Ebyana bya brown. Bisire queen mama. Munanga abakyala bano be bakyala abali mu bulamu abatono kwabo be nayise abali mu bulamu bwange. I work with them, I meet them out. Most of them I actually work with them. Abalala ba sister bange, abalala mikwano jange. So nga we nagambe ngenda mu contact list yange nengamba omanyi Zato bakyala ki bosobola okuyita ne mulyamu kamere okitega since lunaku lw'abakyala. Me I'm always busy bro, I am busy, booked and busy all the time. So nengamba naye lwaki leero tetukolayo kati kadina mbayite balyeryeko ne wekaba kamere nga katono bwe kati nga kawooma kasita tubeera buki kasita tubeera bumu. So I got women from all different sectors of where I met them in my life okitegeera nembajjayo nembagamba bannange mujje mulimu ba lawyer, mulimu ba marketeer, mulimu ba dancer, mulimu ba producer, mulimu ba banker, mulimu ba artists. Kwegamba buli mukyala nga wamanyi mu bulamu bwange namusindikidde invite abatazze. Some of them have engagements balina ebyokukola balina shows balina they're out of the country abasoboddeko okujja be bano and they really honored my invite. I feel so good. Onakuba tutegeeza ki eri nga gwe Zahara Totto olw'abakyala? Olunaku lw'abakyala nze ndutegeera ng'olunaku omukyala w'alina okuyimirira n'agamba today let me celebrate my hustle, let me celebrate myself, let me celebrate my life as a woman. Abakyala tuyita mu bingi nnyo makona abakyala tuyita mu bingi n'ozaala n'olabirira omusajja n'olabirira famire ye ne bakugoba n'ovaayo n'oguma ne weegumya. In Uganda we don't have something called therapy where women who are stressed can go ne babayambako obwongo bwabwe buzza. Tuyita mu nnaku nnyingi nnyo omukyala ne weekubakubako enfuufu n'oyimuka n'ogenda n'okikola n'olaleero kangende nkikole regardless of my mood, regardless of how I feel, oba kiki ekiremye oba jjo bangobye oba jjo naswadde kanyimuke ngende nkikole ng'omukyala. So obwo buba buvumu. Ugandan women tulina obuvumu bungi nnyo. Weefiirizengayo olunaku nga luno olw'abakyala. You go and celebrate yourself. Genda weetekemu akasente ko ne wookasondera mwaka nga we musondeza Christmas nga we musondeza Easter neza makeup ez'olugoye. Olunaku lw'abakyala nalwo mulusondereko obuntu ng'obwo. Oyinza okuba olina group ye y'abakyala nga basatu akabiina akamwako ne mwetwalako out. Kyanjawulo okusinziira ku mmere ne ya bulijjo gye tulya n'olya enkoko mu nnyumba yo n'oli naye n'alya ennyama mu nnyumba ye naye we mwegatta ne mugenda ne mutuulako awantu ewamu ne mulya ku kyennyanja. Kyanjawulo kiwooma bwanjawulo. It tastes different nga gwe akiriridde
odde uwe wachi ewaka. So mwefirizeyo akadde abakyala, celebrate your life, celebrate you being a woman. A woman is a brave woman, a woman is a warrior, a woman is a hustler, a woman is a woman king. Come on guys. Ensobi ki gyojjukira gy'ogamba nti mbutuufu nagikola nga Zahara Totto ng'omukyala era siridda mu gikola? Kuzaala nga bukyali. Owangi maama? I wish I never gave birth early. Yeah. Ebintu babiri yangu bude bukyali. Ani yakutumayo? Sabiri yangu bude bukyali. Now yeah, I just wish I was guided different never to give birth early. And it's the same thing I want to tell to all young ladies out there. Temupapa banaye abasajja gye bali. Anakuwasajja akola ki? Jali. Temupapa kufumbirwa. Temupapa bino mbulavu. Laavu nze kamuzaalire ogenda muzaala ogenda gutuulamu ojja guwulira. Sikukwonona. Take your time. I want the ladies out there to know the truth. Because bye mutuyisamu abasajja nabyo biki? Bingi. Bannange mutuyisa mu bingi. Mentally ombene tubonaabona. Abakyala basinga bakyayibwa nga bafunye olubuto. Omusajja n'akulekawo naye nga yakufunisiza oluki? Nga yakufunisiza olubuto. Omukyala n'asuferinga ne mental status essaawa eyo in that situation ali lubuto takyakola mikwano gyamuddukako because yajeegobako alowooza nedda munango n'obba wange banaye kankola amaka gange nsanyusa omusajja. Do you understand? Omusajja si kintu kibi, but take your time. Banange, well, if you want to settle, if you want to give birth for the right man. You know abakyala tumanyi omusajja omutuufu yaani. Lindako katono, lindako. Abaana ba Kim Kardashian bazaalidde mu myaka gya bwana. Naye balidde obulamu. No, I'm telling you, there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebo bola baba dating obuvubuka obuto because she missed a stage where she had to date a young boy ng'alina musajja mukulu aberejjalejja n'abasajja bakulu bakadde. Kati atuse mwana mwataano alejjalejja na bwana buto. Do you understand? So take it easy, take it slow, give your time growth, give yourself time, you know, experience life as it comes. Don't rush, please do not rush. Togere ku Zato experience yaliwo recently Lazio, yeah. The DJ Zato experience, I couldn't believe and imagine people came in large numbers. Nali sichikiriza. Nasoka netulula makona. This was organized like in 1 week. In 1 week, Nensindika out invites, and I did not actually like kulanga TV radio ne tulanga ne tupushinga. No, I just used by phone and broadcast messages zange nenkwata abantu nembatekamu nembasindikira messages. Abo bemulaba bemwajja. They were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Nebaza mwena bananga abajja. Nebaza natukawo nga mpulira njagala kaba. Lazio nga sinyangu kujuza. Mujibuze ba promote abaji promotingiramu. That bar, it's not easy to call people to party there, but on that day it was full to capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again, but please muje newemba nazo newemba siranze bambi muje. Togere ku Zato experience yaliwo recently Lazio, yeah. The DJ Zato experience, I couldn't believe and imagine people came in large numbers. Nali sichikiriza. Nasoka netulula makona. This was organized like in 1 week. In 1 week, Nensindika out invites, and I did not actually like kulanga TV radio ne tulanga ne tupushinga. No, I just used by phone and broadcast messages zange nenkwata abantu nembatekamu nembasindikira messages. Abo bemulaba bemwajja. They were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Nebaza mwena bananga abajja. Nebaza natukawo nga mpulira njagala kaba. Lazio nga sinyangu kujuza. Mujibuze ba promote abaji promotingiramu. That bar, it's not easy to call people to party there, but on that day it was full to capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again, but please muje newemba nazo newemba siranze bambi muje.